mbasabanga abana Uganda abantu abatigirira mulaba abantu bebajja batta ate kati abo betumanyiko abo bemumanyi ne waliwo bakola ki betutamanyi abaana bebakwata ne batugumbula ne batta kitwagala okusaba kati bwoba omanyi mwetandika okwekuba mu tooki kuno kusosola kwennyini kwe ngamba abantu mubatunuulire abo abavandima mubamanyi mbafaanana features zaabwe muzimanyi bw'olaba ekyaki erubaga nze nabeeranga kyaki rubaga kitegeera nalaba kyaki yatandika okuyingiramu abasista abasista abo abamu bambega mulimu abasista n'abafaaza bambega oluusi mujja balaba beebuzabuzanga abasaba baba benyigidde mu bizinesi na kubega mubatunuulire gwe kwata gwe kati eno message egende ku bantu abali e Uganda tunuulire ba features z'aba father bali mu church rubaga oba osabira namirembe tunda features z'abasasodoti bamwe abali mu church zamwe bobolozanga z'abavandima nkusaba eyo church givemu mbabulidde boboloza z'ababana Rwanda bavandima church givemu Museveni musajja mukulu alina kansa agenda kufa naye era abantu batta abakyalina obulamu bwabwe abakyalina life span yaabwe n'abatta okiwulira mbeegayiridde bwe mulaba abantu abo mu basosole ne bwoba ogenda ku datinga muntu oyo ng'olaba mu muvandima muleke awo that's the beginning of being real newe munekkiriranya ne mubalesembeza bo kye baagala ne batta ne mubasembeza ne bakuba ne mubasembeza ne bakuba okubasalirako ddala this is a no fly zone ngabe bakola mu America bwe yakola Iraq ne gamba ne nyonyi teziyita wo toyita kuyisa nyonyi wano buli nyonyi eyita wano nkuba bukubi kola kye bayita no fly zone kasito tegera omuntu muvandima oba munnalwanda soko muveeko omuti nze mbabulira frankly this is the weapon you can use to fight nga tokosezana muntu towenyigire na kukola mu kintu neno gamba let me first brand these people mbesaleko nzokola omukazi ng'omwegombi soko muveeko bwabanga muvandima awo bajja okuyita bakunyige abasajja baganda bangi nnyo nga gyenkomezza ne gye sinakomya bangi nnyo babattidde mu bintu ebyo ate abamu tetumanyi na bamanya baba wabutwa abakazi abo bo babajja Rwanda nga bazze kutta mission ya kutta bantu abamu bakulidde n'omu mu Buganda nga n'emirimu gyabwe gya kutugumbula they have been trained to kill basajja n'abakazi kati omusajja nga gwe Gashumba bulijjo bwogenda ku post office awo ojja mulaba nga atambula awo nga yetunuza mu mawulire ago ge batunda ku kkubo Gashumba mutunulire atambulira ku post office oba bagite Entebbe road oba Kampala road oba Jija road bagira bate nenze namulaba ku post office atambulira awo bwatyo watambulira mutemu musi oyo omulabe bwero oyo laba omusi yennyini yatambulanga negundi bwati negundi muzata bwati n'amala okuba muzata n'abega muzata paka muzata bamutta temubesembereza ne baba okola live ne baba okola kine baba okola mwabali ebweru temugenda ku pate customer ya kapate ka muvandima togenda yo omuntu yenna kasito mumanya nti muvandima bana Rwanda musoke mubesaleko completely mubaveeko kubanga bo batsi batta nze njogera bwogezi wano bigambo ne bo basi. The only way you can protect yourself right now, first off and foremost, is stay away from those people. Bali mu communities of febebuzabuza bajja, in fact they're the first on the scenes. Baba wechi chokala bakisoka ko bwebati. Mu church omu bali mu volunteeringa. Bali mu volunteeringa. Neka stago muziga boti. Mutula mu church boti.
kasitola bafaza akuwa kaliga bwati nga Muluvandima toddayo nze mbabulidde kati fa bakatuli kitwenenya ogenda wa father omuntu ngoyo musi kati obeera what are you doing ngotandika mugamba bintu bye byonna kati bagala batte abafather fa abafa abanansi n'abagundi baleta ababo abavandima babateekemu nga temukyalina ddoboozi lyonna omusi omutuufu ali Museveni muvandima namuna father muvandima kati mbulya kati wona ayogerera oba ne baawo oba mukyala omuvandima kati oyogerera wa where are you going to speak right now as we speak if you really want to help bwoba oyagala kuyamba ng'owulira oyagala kuyamba struggle okitegeera twetagana kwenyigira mu kintu kyonna kati kyoyinza okukola okuyamba ensi muba isolating stay away from their activities stay away from them temuba datinga temuba fumbirwa temuba wasa musooke mubasosole nga bwe bakola ku mirimu nawe ne basosola bali eyo batusosola era kye kyatuleetera ne Bulaaya osomye omulimu bagwadde omuntu atasomanga nako kati nga Janet Minister of Education she doesn't have any qualification no talent whatsoever nothing zero nothing but she's the Minister of Education toyinza kumuyigira konti oba yadduka emisinde nti adduka emisinde nti ajja kuyigiriza abaana okudduka nti oba ajja kuyigiriza abaana okuyimba she was a very good musician nti oba ajja kuyigiriza abaana okusoma chemistry physics abayigirize math nothing omutuuza naawe oyo omukazi oyo n'omugamba oba yogera bulungi n'omugamba yogera speech that's all najogera she can't even do it n'akatabo ka Bible kano oyinza okukamuwa ka Bible book n'omugamba nti somera abaana walolabye ko omukazi oyo ngaze mu maaso g'abaana nti oba ku Christmas asomera abaana akatabo I don't even know what we are up to here simanyi kati ebintu bye tuyinza okukola mugenda mu machachi gamwe Easter ngeno muwandiike ka note mukatweka mukawa abafaza mu bumejede muje muri emiziki gyamwe gyo muri mugamba abantu nti bali mu kututta Uganda ne bafather baffe ne ba bishop bamusse bamuwadde obutwa government ya Uganda Museveni yamusse okitegeera ffe tuli wano bishop wa already twamugambye dda akimanyi era tugenda kuwandikira ne ba bishop wano okitegeera amawulire gatambule nti Uganda Museveni dictator tali ku bantu bokka ali ne ku banadini chacha infiltrate nze right ekyo kiveeko mbabulidde ebyokola mubasoke mubasosole okiwulira musoke mubasosole tebabalimba nti banankole abo si banankole bavandima bannalwanda tebabalimba omunankole mulaba nze tebabinimba ebyo bisitole byabwe bisitole ebyo byekisirusiru ebyo bekwese mbanalwanda banankole bati bekwese mbanankole bati tuli banankole ati tuli bahima ati tuli bahiru biki bekwesaawo omunanwanda omulaba kabira zawe zirabe Museveni omulaba bwafaanana mukazi wo omulaba bwafaanana Gashumba omulaba bwafaanana how do you tell me to sobola bategira gwenga tona bakugamba struggle gigamba ku Kyagulanyi gwenga tona bakubiteeka ku Kyagulanyi yourself as an individual gwenga omuntu Kyagulanyi mulekere ebibye yakole ebibye okitegeera yabi tutuseeko ne kati fenga abantu kyetuyinza okwekolera ku struggle nge yaffe ate mukolo obukuutukuutu obutonotono obwa family bebe bagenda okukola emirimu bino ebyokuddawo nti twasitinga abantu abangi emimese emingi tejesimira bunya mujja kuddawo mulowooze nti Kimbugwa ina kya gundi Rubuya ina kyakola nti Tona ina kyakola wepe gwe bobo ina action zoyagala okukola zeekolere ng'omuntu soko okole gwe ng'omuntu goba gwe n'abantu bo ka group ko
Nojja kweteka mu bantu nti abantu balina bibakola, you don't even know what they're doing. You have no proof of that. You have no justification whatsoever that they're doing anything under the table. We don't know what they're doing. We don't know what he's doing. We have no proof. And we cannot even say blaming. Because each one of us is equally responsible for this. Katibana bamuli Bulaya ffe. Naba bali e Bulaya mwe naba bali e Bungereza wayo inaje no muri mu Europe wo naba mu Africa mu China waje muri eyo. Ngatoli Uganda. You have to think twice. Omusajja ono aleso omusolo gw'ennyumba kubatwalako byammwe. Because you could default on that house. Oli wano oli mukazigo, you default on that house. And when you default on that house, ngaba keeping a records eri. Jukiro olieno Bulaya toyinza kuba fighting olieno Bulaya. Ofuna mbufunyika mwezi gumu bwo ofunye panga panvu nnyo. Ogende Uganda. Ngoli okumbulira embaga. Ngombulira embaga. Okitegeera. So nga tonna bakulooza nti Mukasa alina kyakola, nga tonna bakulooza nti Kyagulanyi alina kyatukolera, nga tonna bakulooza nti Gundi alina kyatukolera. Sooka okola ebintu ebyangu gwe by'osobola okukola. Balina ekintu kya Yuna kye bagenda okuteeka wano tukitte Yuna bagigaana okujja mu Amerika. Abantu ba Yuna abo babagaana okujja bavandimwe be bajja abo be bajjira mu bintu byaffe. Ebyo bya Yuna tubitte. Do everything possible muwandikire the State Department wano mu America babijjewo. Bambega be bajja. Baleeta butwa. Kati gwe lwaki ogenda mu bavandima? Mibalekere babikole byekka bya bavandima. It men and well might as well say that is Rwandese people. Bebali Rwandese people. Bazine bino ebya bino bazina bino bakola batya bino bazina tararara bazina na ujja ebiwero. Maleke ba ujja ebiwero byabwe. Mubaleke ba ujja ebiwero. Fuck that shit. Muleke ba ujja ebiwero ebyo byobutemu ebyo byokutta abantu ebyo. Mubaleke ba ujja ebiwero ku Yuna bagende ba ujja ebiwero bambale besibesi ebikoyikoyi bagende ba ujja ebiwero byabwe ebekisirusiru ebyo. Osekotya no muntu ali mu kubatira bakitamwe banyamwe baki bazadde bamwe baki babaganda bamwe na kati abatira ne bahirozi bamwe banadini bamwe notandika okuzina neche bazina byesi basiri obwero wero ne bitandika okunyenya ne binyenya bikagame ebyo modolezo bukagame obu obuso obunanfuso obu. First act to yourself. Ask yourself, what am I doing before you blame Kyagulanyi or you ask somebody, obo blaming Chimbukwe? What are you doing yourself? Gwengo omuntu. Ngojeko bano zino binebivuma ku internet bino. Ngojeko bana bavuma ku internet. Is atena twenza kunkola because nobody feeds me. So inazita twenza kunkola. I'm here in America and nkola emirimu jange. Okitegeera. Omuntu atakulisa takukuwa kyakkola. Ababalisajja abanalwanda abo mu batandiko isolatinga. Era kasito otegeera bangi nnyo ebintu babiyigidde ku ffe. Era nze nange nene nnyo okubayigiriza ebintu bingi. I blame myself for that. Nena stoppinze. Era na stoppinga. Bajje basoka ne bajjanga abantu China nakweyogerezaako. Kati omu yali wano mu Amerika lumuna mubuuza nga Kyagulanyi ajja. Nti kati tulino bya Peoplepower twali tukola mukolo gwa Peoplepower. Twali tukola mukolo gwa Peoplepower. Kyagulanyi ajja wano mu Amerika. Wone Seattle. Atuuka okujja Kyagulanyi wano nembuusa bannaye twetaaga no flag okumukima ku airport. Nembuuza omuvuuka omugwe twali naye. Bamuyita Saidi. Nti naye gwe gundi oyina kikoze tutya oyina flag nangamba ate nze nina ya Rwanda. Agamba baganda bange. Omusajja yangamba ina ya Rwanda. Oli mu Uganda yekulisa. Uganda yekulese wano. Neyo ina flaga ya Rwanda. How is that possible? How do you explain that? How do you explain that? Okay, kati nze byo mbibalekedde kati kanzuruke nzuruse mu church kati tudduka mu misa wano.
tugenda kugamba faza wano tugambe tusabire ku mwoyo gw'omufu ekirala mbagambye ebyokukola temubyerabira sooka tuba isolating kuba datinga kubakolera kubaleete no mu America kubagamba ebintu byemukola emirimu gyamwe gyemukola no mu America mubalekenga bebekolera bokka nze nziruse wano nziruse mu church wano bannaye people power our power